Buterevu ku BBS telefina yaffe Obwakabaka bwa Buganda ku olinkwaniriza nnyo webale gyotuusaako engalo njagala kusasira afunye ebizibu afunye ebirungi mukama waffe yeebazibwe. Ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa April gwa 2018 gwa mukama waffe olunaku lwa kusatu. Programu eno Amaaso Ku Gwanga tukuleetera abantu ab'enjawulo tukubaganya ebirowoozo n'otwala mu byeyagala byotagano birekera ababyagala. Nga bulijjo omwanjuzi nze Steven Danstan Busuulwa ndi muzzukulu na Mwame gw'amakwagaliza ebinyiri byonjagaliza. Nkujjukiza Harris International Company ekozi ebyokunywa bya Reham yeteekamu ensimbi gwe n'otuulaawo n'onyumirwa n'oyiga n'omanya kubanga bw'olaba programu eno ne telefine eno otambula n'okumanya n'olw'ensonga eyo nkuzigira kimu nti genda ku dduuka erikuli okumpi, genda mu supermarket, genda ku canteen, genda ku wonna we batunda ebyokunywa alina fridge n'atalina ogenda kusangawo Reham Fun Time, Reham Cola, Reham WhatsApp, ogenda kusangawo Ona Apple Juice, Ona Mango Juice, ogenda kusanga Rock Boom Energy Drink wamu ne Reham Mineral Water. Ebyokunywa byonna tebirina bulabe eri bulamu bwo bya mutindo gwa waggulu nnyo. Harris oba Reham ye company ekyeriisa enkuli mukola ebyokunywa ebiwonyedde kende ate nga bikuzaamu obulamu bulungi tebirina kabi konna. Nkuzigiridde buzigirire nawe zigirira omulala ate n'ensimbi ntono nnyo. Sente tonyo wefunira ka juice kana ka Ona ke tugenda okunywa akawungezi ka leero bekiro kya leero. Njagala kujjukiza nti ku Lwokutaano lwa Sabbiiti eno tukuza amazaalibwa ga baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Tuli mu ssaza ery'e Buddu Villa Maria mu Masaka. Lunaku lwa Kutaano ebikujjuko bingi bikyagenda mu maaso. Twaga kwebaza abeenyigira mu Kabaka Birthday Run Misinde mu binabyale gyaliwo ku Sunday. Kye mwakola kyali kya ttendo katugende ne Villa Maria tujagulize wamu n'omutanda. Programs zaffe ezisinga olunaku lw'enkya kasiki zijja kuba live okuva eri mu Buddu nga studio tuzisengudde tuzitadde Buddu Masaka musobole okubimanya n'okubigoberera butereevu. Nkuzigirira abakugu mu kwambaza abantu bw'oyagala okunyuma agenda ku Friends of God Garments basangibwa ku Namaganda Plaza ku Luumu Street basuubuza amasuuti batunda amasuuti amasaati amataayi engato n'ebirala byonna. Genda ku dduuka F17 ku mwaliro gw'okubiri. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga mpuliriza saagala kulwisaayo n'olw'ensonga eyo njagala kutegeeza nti okuwulira omusango gw'awaabibwa ababaka ba Parliament abamu nga bawakanya okugikwatako etteeka eryayisibwa age limit gukyagenda maaso gwatandise guli Mbaale. Ebibuuzo biri awo lwaki guli Mbaale nga gwe baawawaabira ali mu Kampala bannamateeka abagwoza bava mu Kampala balamuzi basobola mu Kampala ne bonna balina kuvuga mmotoka genda Mbaale bawulire emisanga ate bakomewo. Awo nno science oyo sinnamutegeera naye kiyinza okuba mu ngeri ekiramuzo tekirina musango. Ensonga endala akubaganya ebirowoozo ku kiteeso kya president ekyokugya emisolo ku WhatsApp na Twitter n'ebirala Facebook nakyo kyagenda maaso okubaganyizibwako ebirowoozo. Oba oliawo ne bannakibiina kya Democratic Party abaali mu UID Sabbiiti eyo bakwatagana ne baddamu ne bagamba bugenda kukolera wamu okulaba nga balwanyisa gavumenti eri mu buyinza nti okubeera wamu g'emaanyi. Twabalaba Michael Mabike, Mathias Mpuuga, Samuel Walter Muwega Mukaaku bali kufeeyawaawo era Norbert Mao lwaleero agambye nti abo abalina ebigendererwa ebyabwe bajja kwesunsulamu bokka naye tusuubira nti ketwegasse ekintu kimaze okunywera. N'ebirala bingi. Ssaabasumba wa Kampala Dr. Sipiriano Kizito Lwanga yasinkanye President Museveni ku Sunday ne bakubaganya ebirowoozo ku ndulu gye yakubanga gamba nti bambega n'ebirala. Mu studio nyina Frank Asimwe ye mwogezi wa NRM district y'e Lubaga ye mwogezi wa gavumenti ya mukwano gwange Hajji Abdallah Kitatta ataliiwo kintu bakitambuza bukya na gyali balamuseko mu dakiika emu. Batutunuulidde n'abatuwuliriza basaamu ekitiibwa mwebale nnyo mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kyoyogedde kituufu ndi mwogezi wa Lubaga era amanya bampita Asimwe Frank Mulekwa era nga nze mwogezi wa district eno ey'e Lubaga mwe tutudde wano mutudde waffe era mbaniriza mu ngeri nze njogerera si kukisiiga akazigo kwogera bituufu bye tukola bye tukola. Kale William Byarugaba balamuseeko. BBS telefine yaffe mbalamusiza era mwebali nnyo okutega BBS yaffe naye
ari wakantu koyogedde akembare kanzanyusiza ese abaganda bagezi nnyo wobuli n'omulwadde katugambe ng'emurago nakutuka bwogenda awaka ng'omuleseeyo omulambo tomala gabikira abantu oyinza kubaga nogamba nti musaawe ku lujja owagundi obutebe buli babupangisa sente meka tonabika sinakindi oyinza n'okujja n'engato z'omulwadde eri obategekera amawulire amabi ekikyo kyentegeeza owagambye nti omusango baguwabira wano constitution court eri wano ne babatwara embaale otegedde bulungi ekyentegeeza kakati abagenda embaale mulina kwetegekera ekyo kyabatwaza embaale weewaawo constitution amina amateeka gabawo obuyinza bayinza n'okubatwara egulu nebayinza kuba naye ekinyuzi kiri nti lwaki atulaba ku telefayina kwoli mbagaliza ekirekiro egwiri mu byalo ngaba Franka ngenda kujjewo muleke kugira asagala omuntu abuze atujjako Abdul Sali kuva ekireka naye ajja twegattako ne bafuzi soka obadde olina kyoyagala okwogera njagala ebintu abantu bafunenga information tubawenga information entuufu omanyi ekintu kasita kiyita ku mpewo oba ku mutimbagano nga wano ate naddala guno gwa Buganda bamanya nti ekintu kiba kisengefu bulungi kooti zaatuula ne zigamba nti zigabanye emisango zisaasaanye emisango n'ensonga zitwale mu makooti amalala gonna era kintu bakikanyako mu lukiiko lwabwe ng'abalamuzi nti emisango egimu tugitwale mu bitundu ebyenjawulo tugigabanye ate ekyo kyabaawo nga nabino tebinakola ki kakati bwe bajja ne batandika kugaba ki misango kugaba misango emirala egiri e Masaka egiri Mbale nze nkuwa ensonga gye baawa ekitebe ekitongole eky'obulamuzi ensonga gye kyawa lwaki kyasindika Mbale siiri mu kitongole omwo naye nkuwadde ensonga lwaki emisango egimu bagamba wakole ki bagigabanye so siga nti bagabanya guno nti olwokuba balina kye bategekera abeeri nedda misango mingi gye bagenze nga batwala bali kansooke kubuuza ku mbeera y'abakulembeze b'eddiini president w'ekiyaman w'ekibiina yasinkanye Dr. Cyprian Kizito Lwanga olw'okuvanyira okwekubira enduulu nti waliwo abambega bannaye abafaaza abamu be bambega bali ku lukalala wa gavumenti biba biri awo n'amukubira essimu nti ate kiki munywanyi nti ojja kujja twogere ne bagenda ne boogera twalaba ekifaananyi waliwo yagambye nti ensinkano nandi gyesize neke nalabyewo kaliculeta waliwo olupapula ne kaliculeta oli nalowooza kaliculeta baadde babala buwumbi bumeka joko yabadde ku Facebook na WhatsApp yabe kaliculeta n'agwamu obwesige ate kitegeeza ki nange wenna singa nekubira enduulu wano ku telefayina nti bambega enkyankeera nakasero sikiwanti wemba neetaaga kuwa sente neetaaga kujjayo kaliculeta kati awo tuba tugenda kusuubula naye ekisinga obukulu ensonga esingira ddala obukulu security y'abakulembeze b'eddiini enkolagana yaabwe ne gavumenti ensonga eri nti ebitongole byaffe eby'eddiini n'abalala bonna omuntu yenna bw'aba awulira nga atidde oba teyeekakasa bulungi mbeera nga bwetambula waddembe okuvaayo ne yeekubira enduulu eri abakulu abekikwatako abatwala ensonga za byokwerinda kati naye ate President Museveni ali omuzungu kyayita magnanimous kwegamba alina ekisa si muntu ayagala okulaba abantu nga bakola ki nga bayisibwa bubi naddala omuntu ng'oyo akwatibwa ku kintu ekyokulyowa emyoyo kati ye bw'alabanga yes kyali kibaddeko awo eribaga ne bawamba kati kadinaali bw'obanga wali mukulu ekimala ekintu ekyo wakimanya nti kadinaali yawambibwako awo kyatwala amaanyi mangi President Museveni ge yateekamu ne baleeta n'abazungu ne baleeta Abamerika ne badeployinga buli kyali kisoboka okulaba nga banunula kadinaali ng'ali mu mirembe
nga tafunyeeko buzibu ate omulabe yali amurumbye ye nattibwa awo Erubaga wenyina ate mu mulembe guno gwa Museveni. N'olwekyo President Museveni waddamu n'awulira ekite kikwata ku mukulembeze w'eddiini atunuulidde abantu abangi takitwala nga nsonga ntono. Tasobola kukigamba nti kakati singa yali nga y'omu kuba mucunya oba kuba mweraliikiriza ate teyandibadde nga amuyita noono teyandigenzeeyo. Ye yamuteekako bambega oli akaaba yamuteekako bambega ate yamuyita olwamwetondera nti nsobya Ssaabasumba. Tuli mu nsi ey'ebyokuvuganya ey'ebyokupangapanga ebintu kwegamba omuntu olw'okuba baadde balaba ennaku zino ekkonga eyo banaddiini baadde balumba ki balumba Kagame ni Kabira kati omuntu asobola okukikolako ekintu ng'ekyo nga mulabe w'eggwanga ng'ayagala avumaganya eggwanga lino simanyi ndaba agenda apangewo ensonga bwe zityo omukulu atabuke yatabuke bambi atabuke alowooza nti babegaye so nga ate osanga ebintu bwe biba bitambula nti si bwe bityo. Ne President yamugamba bw'obanga owulira nga bwekityo bwe kiri jatwogere kati baayogedde bwe baayogedde ekyomukisa omubi nti bye baayogedde details zaabyo tetunazimanya kati baba bagambye tujja kufuna amawulire agakola ki saagala tuspeculating ebitaabaddewo naye kwegamba nze mmanyi nti President Museveni tasobola kuleka ensonga kebe ng'efaanana etya ng'okkiriza okwogera mwogera era ekintu nekikola ki nekitereera. Njagala nkuwa ekyokulabirako ekirala nti singa abakadde baffe bano ab'opposition bano babyalugaba singa nabo balinga baagala okwogera President Museveni emikono myanjule bwe giti okwogera naye yayaniriza kasita oba oyagala kwogera akugamba jangu tukole ki twogere naye obuzibu naye obuzibu bwe tulina simba muntu mwena bamwekwata kitole ne mujjanga kitole nga opposition yogera namu oba oyagala kujja gwomu ye musajja mwogezi wa kwogera mirembe naye bw'ojja ate ng'olina engeri endala buli koona gy'ogirako wabula yo agisobola bw'oba mulwanyi ate ebyo yakweyemmere eki Komao oyina kyogambye President tayagala nnyo okulaba abantu nga banyigirizibwa mwana wattu atunulidde kitata nga anyigirizibwa n'alinga atali mu ggwanga omusajja yamusaguliranga nga bwe kiri mu kooti ate mumanyi oli munnange era annuma okuba ssentebe wange annuma okuba nti ali muki naye kiyinza okumpa obuzibu kwogera akawunvu n'akagga ng'ate omusango guli mu maaso gakooti tuyinza okuzza omusango Abdul Sali nakireka ssebo balamuseko era otandikira mbadde ku bakulembeze ba ddiini na gavumenti bagala nnyo ne basuubuzi bannange mu kibuga abakolera mu bulumi buno bwe tuliko munnange bwe mpulidde agamba nti pulezidenti waffe gwe tuyina alumirirwa abantu bawansi. Ekirala ssebo omwogezi abadde waggulu abadde ayogera alina kyalimbye ebbanga lyemaze mu Uganda sinaba kutegeera nti byalugaba opposition byalugaba waali anti yogera bibyo njagala njogere omulamu tasamirirwa kati nze njagala njogere naye akyogedde byalugaba n'agenda okwogera atutangaze abateze kati basobole okutegeera bye twogera nga twogera amazima ku bannaffe oba twogera bulimba abakulembeze b'eddiini ne gavumenti wakati enkolagana nandibadde ngamba nti kye tulina okwegendereza ffenna nga bwe tuli wano tuleme kututunulira bannaddiini bokka kiri ku bannaddiini naye ate kikwata kuffe bannaddiini abo be basinga okwegamba okututereeza emyoyo gyaffe ku bizibu bye tubeera tulina. Mbadde kugamba okutumira lwaki ntumira abasuubuzi abakola mu buzibu bwa gavumenti yange ennungi kati bayina omusuubuzi kati konteyina buli lw'emusala addukira mu kyaki addukira mu muzigiti omwoyo gwe ne gukakkanira awo ne bamugamba tewali kitatuuka tewali kitaggwa nakino ekiriwo kirimala nekikola ki nekiggwa. Naye njagala kulaga Franka nti teri kireese buzibu ffenna twandibadde tuga nti Museveni si mubi naye ate weffe we tugambira nti mubi yawandiika
oba yakozesa nani gamanze wengambira anti mubi nze ne bannanga balala balumirirwa ki abanyigirizibwa goyinza okuba tonyigirizibwa gwe ne byalugaba nze nina ne bannanga abanyigirizibwa nti yandibadde si mubi newe tumuyitira omubi okukozesa abanyigiriza abantu okukozesa abamuwabula ebyobulimba kuba naddiini bemwogerako mukwateko katono wano ku Ssaabasajja okumugaana okugenda ebugerere Ssaabasajja mu masaza gonna gatambudde waliwo buzibu ki naye bano abamuli okumpi nti buli wabeerawo akavuyo bafunamu nakati okulumba bannaddiini abamugamba nti tuleke tugende tubege bannaddiini baali banoonya kufuna tubadde nga tujja tukyogera nze maze ebbanga naawe mu puroguramu nenkugamba nti okuwandiika poliisi obungi tewali mugaso nga mugamba nti tulimba Uganda abantu beyongedde obungi batubeera ne poliisi entono eneemala etya kati bagambye mulimu 3,000 zavuddemuwa ezo 3,000 kubadde babbira omusaala tebaliyo tewali bavudde mu poliisi badduse mu poliisi sipiidi amangu n'embiri 3,000 kati bwe tuddayo ku ebyo bye tugenda tubalaga nti tujja twogera opposition njagala nkubule bwe tuba twogera ku opposition si balabe nze ndi wa NRM bawakanyi si balabe wakanya buli kiriwo ate si bawakanyi opposition eyambye nnyo gavumenti ku nsobi eziriwo era nze namaze okukitegeera nti gavumenti ya Museveni gavumenti yange ene ya NRM eriwo ku mikono gwa opposition ate wakanaki abantu abali mu gavumenti ene ate be bagenda ogisuula ate be bagiri obubi gokirabirawo ngaki mpa ekyokulabirako ekyokulabirako abagirimbe bagenda ogisuula ekyokulabirako kimu kyokka kijja kumala ekyokulabirako kwe kubeera nga tubadde ne poliisi nga tulowooza nti yetukuma naye nga si yesinga okubba kwe kubeera nga tubeerawo ne bakugamba nti bali 3,000 zivuddemu naye nga tezivangamu tewali zaavuddemu kwe kubeerawo ne kugamba nti gavumenti eno gy'olaba kankubuulire bwana Busuulwa ne bw'olikola otya bw'olibeera n'omukolo ewuwo abaana ne batasooka kulya abewuwo kati gwe n'otandika kubagamba bagende bafukirire bali abalya nga abaana enjala ebaluma era omwana olwo aba afukirira n'amazzi okunaba mu ngalo ekigumba akibbawo naye ono gwafukirira amazzi bw'alaba ngabba ekigumba tanenya mwana ono kankifunze nti mwabe naalemu kulya kwe kubayombya akyengezaako okugamba gavumenti eno esinze nnyo okulabirira abantu abatali bannayuganda oba mwe temunnakiraba twogere wano naye nga tulumirwa nze ayogera naawe nkyasobola okugula kiro ya sukaali ne waliyo abatasobola bannayuganda benkugamba baliwa banadini benakubuuziza bamawanga g'ebweru pulezidenti beyayogedde nabo okulaba nga abaliwa abasinkana batereeza ensonga abanaddiini kati gwe bw'otandika okulumba munaddiini okimanyi nti oba ogenze era bw'oba oyagala okulaba omwana wo ng'anaagwa eddalu atandika okuvuma banaddiini bw'oba oyagala okulaba buli kintu nti kyonooneka kitandika okuyingirira munaddiini omunaddiini ye muntu gwe twandibadde tuyita ng'omusawo mbadde ngenda ku kintu kiri tokinzijaako gavumenti yaffe ekyasinga okugyonoona bannansi tebaagaliza eyagaliza bannamawanga balala abasuubuzi bannansi bawano bali mu bulumi buli mukozi munnansi wawano ali mu bulumi kakati nga gwova eno kubanga oli kajjajjatta toyagala kwogera ku biro ate mwana tunze nsobeddwa mu NRM yange omuntu alowooza nti gwe bw'oyogera ku NRM ensobi zeeyina oba gavumenti ensobi zeeyina gw'ovudde mu NRM oyo takyali waffe kumbe nedda kulimba bw'oliwo NRM nze ndi wa NRM omunnayuganda waliwo bannayuganda abatali bannayuganda abayinza okuba bagenda ewaabwe ne bafuna sukaali ku 2,000 nze mugula wamu na bano abanyigirizibwa ngenda kuwa kyakulabirako bw'oba oyagala kinoonyereza oli munnamawulire dola wano e Uganda eri ku muliro eChina yagwadda naye oyagala kuŋŋamba nti gundi Uganda erina amakolero mangi agasinga ga China dola eChina yagwadda naye wano eri ku muliro eri waggulu lwaki muddira bannansi ne mubabiibiita muddira bannansi ne mubatulugunya ne muddira abagwira abazze ne mubawa emirembe kati olweggulo kuno bali mu kugivungisa bagisindika waabwe webali kubalaba tulaba ku telefayina yaffe y'obwakabaka bwa Buganda nze Steven Danson Busuulwa kamala okuva mu kuwummula kuno tunye ku kaona Mango Juice kana Caraham Harris International
oluvanyuma tunakomawo ye Abdul Sali tovaawo tugenda maaso. BBS telefina yafe obwakabaka bwa Buganda kwoli yakatwegatako nkwaniriza gy'oliko program Amaaso Ku Gwanga omwanyizi nze Steven Danstan Busulwa nyina wano Frank Asime mulekwa nyina William Byalugaba nyina Abdul Sali wengendedde mu kuwumulako nga Sali akamala ngenda Byalugaba ninjagala kujjukiza Reham Kola, Reham Fun Time, Reham WhatsApp n'ebirala bingi waliyo Orange Juice waliyo Ona Mango Juice kana ako kunywa ketunywedde akawungezi ka leero waliyo Ona Apple Juice kunywa ka Reham waliyo Reham Mineral Water wamu ne Rock Boom kyobokola kimu genda kuduka eriyo kumpi okasabe ekiro kino obe enkya ku makya mwana mugulire abaana jjajja n'abalala balina emikolo egy'amaanyi obucupa buli disposable sigamba nti ojja kazayo bakuguza akalala genda bukuduka eri kuli kumpi ogulere products za Reham ebintu bijja kutambulira bulungi kujukiza Friends of God Garments basuubuza n'okupangisa amasaati n'okutunda amasuuti agenda ku Namaganda Plaza ku Luumu Street second floor edduuka F17 ojja kulaba oyambala n'otonya emmoli Byalugaba William dize wuwe nsongoza yes naye kisooka Mr. Busulwa wanjise n'abaturaba ku BBS bw'obeera mu kika ne wabeeramu omusezi tova mu kika kubanga mu kika kyamwe wazuusemu omusezi gwe ekyokora kubanga omuntu tazaalibwanga musezi nze ndowooza obusezi bulwadde gwe ekyokora ne banno musobola kunyonya eddagala nimuwonya omuntu wamu obusezi bwe bugaana okuwona bwe bugaana okuwona muyinza kumaisolatinga ate munaakola ki naye musigala mu kika naye kati omuntu ekyokulaba omuntu bwagweddalu nga wa kika kyamu ekiko kivaamu mumujjanjawo bwagaana ne mumuleka Katonda n'awonya n'atawonya oyogedde bulungi so omuntu bwampita wa opposition kubanga ekigambo opposition kintu kigazi kya Luzungu naye opposition ekitegerekeka bulungi mu Uganda opposition baba abantu abawakanya government FDC Democratic Party n'ebirala kimanyiddwa abalina na leader waabwe wa opposition mu parliament gena ku nsonga nze ekyo si kyendiko ndi waenaalemu wabula asimu wasobola okubeerera omutuufu mu kibiina kyaffe bw'oba nga ovaayo n'owakanya katugambe n'owakanya life presidency bw'obeera nti oli wa opposition abeera mutuufu bw'ovaayo n'owakanya obusosoze obukudde ejembe obusosoze mu mawanga ekyokulabirako n'olabanga ekitongole ekimu nga kijjudde abantu bamu nga bakukyalo kimu nga yes n'ogamba nti banange ekintu kino nga kigenze wala bwaki kino tekikyuka bw'oba oyogera bwoto n'ofuka opposition then ndi wa opposition bw'owakali n'ogamba corruption nga eyitiridde banange tubeere nekitukola bw'oba nga ofuka wa opposition awo ndi wa opposition naye bwekitaba bwekito then ndi wa NRM. Now kumurama abanadini president okugenda okusinkana archbishop okufaayo nnyo ku banadini bwakuba endulu nga muyitirawo nga batereza ensonga yes naye nga tutunagenda ku ekyo tusooke ku kinyusi kubanga kitegerekeka bulungi ekereziya teri mu mbeera ennungi ne gavumenti kyova okusinziira ku nze William Byalugaba gwenda kubanga kirabika bulungi kubanga bw'akyoketa omuntu buli bw'osalawo okuketa omuntu oba omwekengedde si kyekyo lwaki President Museveni yatandika kufuga eggwanga lino mu 86 bwaki kitegerekese kati nti atandise kuketa abanaddiini mu kisanja kino era okugugulana okuliwo kwonna kasooka President Museveni abeerawo kuva mu 86 mu kisanja kino watandise okugugulana n'abanaddiini nga bavuddeyo kumugamba nti nedda ssebo Mr. President tukwagala nnyo twakwagira nnyo naye life presidency ekyo kintu ekyotambuza eggwanga litwala wabi. Now ekisooka President Museveni nze okuketa buli omu
nze sikiraba mu buzibu abakete n'ekintu kiri nti lwashoketa ekisooka President Museveni abantu abamuleeta mu bukulembeze n'abanadini mwebali obadde okimanyi n'abanadini mwebali so ndowooza yagala kutuukiriza olugero lw'Oluganda bw'oba yarwana nabo ne bamuyamba kati bwe bamugamba nti ovudde ku muramwa bano be banyamba engeri gye batandise kunjogerako bweba bandiyamba mulala kyaba yeraliikirira kyaba yeraliikirira kyava abateekamu n'abambega kaakati naawe nkubula Ssaabasumba oba omulabirizi oba munadiini oba faaza bw'oba toyina ulterior motive toyina musango bwe bakubega ofaaki ekyenkubuuza in the first place bw'aky obega omuntu kyekinyusi we kiri tosobola kubega omuntu gw'oteeka engero totegereganye tosobola kubega omuntu nga tomwekengera lwaki abanadini bwe baviiriddeyo okwogera mu lwatu nti Mr President owabye ovudde ku muramwa bwaki bino we bibeeredde ekirala ekereziya eze nga yemulugunya ku bagoberezi baayo abamu n'okusingira ddala abafaaza njagala tutambule bulungi mulabe ebintu bimu we bigira faaza Kibuuka omumanyi Jacinto Kibuuka obi wange senti bali ku ddembe Mitala Mari mwasoma wamu yandi waggulu naye nga olwaleero ali luddawa ali mu kereziya yagivaamu bwe yagivaamu okimanyi okumutongoza nti President Museveni yaliyo ng'omugenyi omukulu ng'akiikirirwa Meja General Kayindo Tafiire iyo Tafiire yaliyo nga jjeno so nze sandiyagadde twekwekerere kati ekyoleeta kyakirindako olina okwabya abatuuliriza oleeta kyaki ekyenkireetera Jacinto Munnayuganda President wadde agende wa Mama Fina ku mikolo gy'abakinnansi n'agenda Namirembe n'agenda Orthodox Church n'agenda Faaza Kibuuka abadde avunaanibwa ekereziya nti amenye amateeka ge tuyita kanuniro bw'aba agamenye n'akola ekikye gavumenti nemuwagira olowooza ekereziya abalimu basiru tibamanya anaatabula ekereziya tibakimanyi nga bagamba nti otandise n'okumenya amateeka ge tuyita kanuniro ate otuteyo minisita wa constitution okitegede yes ng'oli yakiikirira president so ebintu ebyo byonna byebireetera abantu okulaba nti lazima Mr President waliwo ekiriwo makatiiwo n'ekereziya tukwataganye so ebintu ebyo byonna byebireeta okugurana mu kereziya ekirala okitegeera bulungi nti Archbishop omuntu yamukubira essimu yamwogera owulira yayogera linnya yaga omuntu yankubira essimu ayogera Oluganda olumenyefu ng'olwange luleka lwali lulwo ng'olwoyogedda naye nga ekikulu ng'agamba nti bananga esente zino pulezidenti zayonoonera bwereere nti aleeta abantu bankete ne batuukayo ne bamulimba oluusi n'ebitaliiyo bwakitazikozesamu ebintu ebirala oba enguudo baki lwaki njagala okubire ku ekyo ngende wasiimwe kyamazira kuzuulibwa nti lazima Archbishop kyabadde ayogera kituufu n'abafaaza abamu babadde n'emundu ekyo kyali kyama kati ffe waliwo faaza eyafa gye buvuddeko aba security ne bagendayo ne bagala tulina betwagala okujja mu kisenge mutukkirize ne bakuba enduula lwaki mwagala kiwano nedda ne bakubira Ssaabasumba nti sebu bano bati batulaze idi bagala kugenda mu kisenge kya mugenzi timubakkirize ne bagenda ne bavaayo ne pisto n'ebiwandiiko ebimu ne bagenda nabyo naye ate si musango faaza okukola emirimu emirala osobola okulya ow'enjiri naye ng'osobola okuyamba obukesi buli muntu yena asobola okuketta kusinziira ayagala omuketere ekyayagala naye kye twebuuza bw'oketta byarugaba oba olina ekyomwekengeramu nti byarugaba yandiba ng'akola bwati kati ffe tubuuza emyaka gino gyonna kuva mu 86
kutuuka olwaleero ekkanisa ekereziya babadde bakolagana bulungi ne gavumenti nga tetunawulira enkayana zonna wabula nze ekyeneebuuza ekintu kyeneekoonako kiri kimu ng'amaliriza kasita abakulembeze b'eddiini baava ne bagamba nti Mr. President egyotulaza si wa mulembe leka kwagala okufuga emirembe n'emirembe leka kwagala okwagala okufuga okufaanagana n'abantu ab'edda awo pulezidenti we yaviirayo n'atandika ate n'okuguulana n'abanaddiini so ekyo kyetwebuuza so ekyo yamuyitidde definitely ekyo yamuyitidde okutaanya kiki ekiriwo ebyavuddeyo tujja kubimanya naye ekituleeta wano nobwe tunaba nga tunategeera ebyo bawogedde tumanyi nti bayogedde enkayana eziriwo wakati w'ekereziya ne gavumenti. Franka Sima mulekwa asobola okuddamu ku nsonga eyo katono oluvannyuma tukube tooki mu kutabagana kwa Democratic Party oba it's a threat to you as NRM kuba okwegatta mbagabi bagenda bamamulako mu ngeri y'emirembe. Omanye nagenze n'ekiyita kungulu nga sirowooza nti abantu bano balina kukonjera si bwino kukonjera obuntu bwabwe nga opposition bwebamanyi bwebakonjera obuntu bwabwe ate njala kusooka ku kigambo kiri omanyi buli muntu kati ayagala okugusa ensonga ye yeeyitawo NRM ayagala okugusa ensonga ye bwe ndaayogera bagambe kyenjogedde kyamaanyi yeeyitawo NRM kati waddembe kweyita kyayagala naye nze simanyi oba ekiyumba kyo bwe kibanga kivunze kikugaana okufuluma mu nju eyo nodda mu nju endala oba nozimba endala kiyumba kivunze okikolamu ki kubanga okuddira ennyumba ekutta omuliro ate n'ogyongeramu amafuta sirowooza nti olinakyo obanga mulimu enkukunyi ekifo ky'okugyamu enkukunyi ate ogikumako bukumi mugundi muliro sikitegeera ekintu kyabwe kyebaba boogera nekyo kankireke baddembe kweyita kyebakola ki kyebaagala kangende ku bigambo byabwe kubanga ebigambo byabwe ebisinga obusagwa njagala tugende ku kigambo kyeba yes basiga busagwa abantu babunywe then bonooneke kati bwe nina okusangulawo olina okugyawo busagwa kati njagala nkutegeeze kuba kati nga ayagadde kugenda muuna nyamutegeeze gavumenti zonna we ziri mu mawanga gonna ziketta baketta naawe abantu bayinza n'okuketta naawe pulezidenti gwenyini ne bakuketta nange basobola kunketta na president mwenyini nawe omuntu bwabanga agize nawe akuketta kubanga oyinza okubanga oyina byagala okukola ebisaanyawo abantu kati ne bakiyisa mu ngeri endala ne bakugyamu obwesigene report ne bagitwala mu parliament ne bakuggyako kuba nawe oyinza okubanga oyina byotandisa okukola kandi okuketta tekirina buzibu era simanyi oba omuntu lwaki weekengera nga toli mumenyi w'amateeka lwaki weekenga bw'oyogedde lwaki otya okuketta naye nadi tubamanyi bantu bali hole lwaki omuketta natuka n'okumanya kenyini ti omuketta kakati no okusinziira ebyafaayo nga bwe bigenze biba abanaddiini bavuddeko obuzibu wangi era entalo nyingi mu mawanga ezitandikidde mu ddiini bwe zityo obutabanguko ne bujja kati bwe baba bakuketta gwe obanga omanyi toli mumenyi w'amateeka weeraliikirira ki nga toli munyumwa kubanga nze mbadde saagala kugenda eyo naye bano be bansindiikirizaayo otyaki nga toli mumenyi w'amateeka ekyo kimu ekyokubiri tumanyi bulungi nti walingawo ssente zaalinga ziyisibwa mu bitongole ebyabanakyewo ebya NGOs ezayita mu Action Aid n'ekitongole ekirala kye neerabiddemu erinnyaawo gavumenti byeyateekako envumbo ku ki ng'essente ezo baazireeta mu biseera ebyo bya kanayikyanya ne baziteeka mu ki tumanya tutya tumanya ne madini ate zasinga kugenda neeyo sigamba nti zagenda ewooyo naye ono bwabanga agamba nti banadini kubanga bakikuze general nti banadini babadde bulungi neffe tumanyi nti ssente ezo zizze ne zigenda mu banadini ne zigenda mu bano bennyini ne zigenda mu opposition ne zigenda mu bantu byonna ebitongole bibadde bikola ki biwakanya gavumenti kati tumanya nti zigenda kukoma ku ki zinakoma ku togikwatako bwe zeeyongera omunda ne zikola ebintu ebinaaleetera abantu okufiirwa obulamu bwe ziteekako obutabanguko obujja ziyinza n'okuyamba okugyako mukama waawo katugambe okutya okunene okulya omanyi okuggyako omuntu ng'oyo mu bubi kiyinza okutwala obulamu bw'abantu
kiyinza okwonoona ebyenfuna bya oli omusuubuzi abadde akugamba naye ye takimanyi ekyo kiyinza okutabangula ensi mu ngeri emu oba endala ne basaalumanya ne banaalumanya ne bakola ki gwe omuntu omu n'ofunamu oba omufaaza oba omunnaddiini naye nga tukimanyi ekyo kakati bwe kibaawo kubanga nze siikirinaako obukakafu nti babadde babaketta naye bwe banga babadde babaketta sikirema mu buzibu kakimalirize bulungi omuntu ye ojjukira tulina background ya ngeri abakereziya abo bakwataganya nnyo n'ekibiina ekimu mu ggwanga ekyebyobufuzi ngamba kereziya ekwatagana nnyo n'ekibiina kyaki kya Democratic Party nnyo kakati nabo bwe bayinza okuba nga toyinza kubeera awo nga tosobola bw'obanga bayirewe kankubuulire bw'obanga tosobola kuteekako systems eziketta then ate awo okolera ensobi bayirewe ekyo kyembeera nyaala okujjayo okusinga bw'oba tosobola kuteekako systems yes bw'oba tosobola kuteekako systems ziketta bantu bonna ne mukyala gwo naani bonna n'obaketta n'omanya nti ensi eri mu buteeka then gwe obaako ekikyamu omaawo mbuulira okugatta kw'aba UID komawo ku mainstream Democratic Party kinaleeta sanity mu kibiina kyasinze mu seconds nga 12 yes oluvannyuma ne wasali omanyi kyekimu era kyentunzise nakyo nti omanyi abasajja bafa b'opposition abo ebyo bali mu bufumbo bwa Just Kaseera lubega mukawa kubakomyewo omaawo just bali mu katemba waabwe kubanga ekyabalwanya bwe kiba tekinavaawo mululu nga banayansimbi ziri eziva muki ate olowooza balwana biki buli obusente obuva egiini obuva eyo mu bibiina ebyaki ebyamawanga ag'ebwera abwegabi b'obuyambi ezo ze zibalwanya era sitiri zijja kubalwanya kubanga esente tebasaa gigaba neeyo esente abo nga bobamanyi era nga bwe bazze bwe bajja okuddamu balwane ndowooza walabye gundi ye yaganye okubeegattako kubanga alina essuubi nti Besigye n'amuwa ekintu Lukwago ye yaganye n'agamba nti ali mu gavumenti yaani ya Besigye kubanga ye alina essuubi nti Besigye n'amuteera naye ate ndaba eri mwana oli omwana omuto gundi ava eno ekyagulanye ndaba naye kintu naye akiramuza ewaabwe kati n'olwekyo eyo ako koowulira nti kwegatta njagala olindirire ate akalira akagenda okubuguma awo omuliro ate omulala ogujja okuva omwo Abdusali seconds 16 naye nze ssebo mbadde nkyakubira gavumenti omulanga nti obwavu bwe tulina mu ggwanga obutututte ffenna okuggyako asiimu eyakyali obulungi buvudde ku nsonga emu gavumenti kulagajjalira bannayuganda kubanga gavumenti weelagajjalidde bannayuganda singa gavumenti yali etereeza mu basuubuzi bannayuganda ne baterereza emirimu ne bw'oba obasedde omusolo kubanga kiri tteeka omuntu okuwa omusolo mu ggwanga lye naye ng'ate ggwe omutegekedde omanyi kiringa bw'oyinza okulaba wano kakati golooza lwaki tuli mu studio kalihamukoola kano ne tubeera nga tukanywa nga tukoogerera n'okukoogerera nti be baleeta ensimbi kakati bali hamukola bano botabalabirira TV ene batejja kuba na mpaji sijja kusasulwa kati government yaffe eganya okulabirira bannansi bana bavaamu omusolo neddira ate abantu beesonyiwa omusolo abajja ate bone bawanye emirembe nenze nkisaba nti gavumenti olumirirwanya abasuubuzi nkumanyi kimaze okuguka kubanga yempaji kwe tuyimiridde era obudde buno njagala kulaga nti abatuwola oba tonnagategeera amawulire agatandise okufuluma banaatera okusitoopinga okutuwola amabanja mangi Uganda geyina kati galabika bweba pipa ebulako katono okujjula ekya DP kyobadde ngamba mukama wange ekyokwegatta kwegamanze ekyo ndaba ngera ekyo nyiza obutayawukana na Frank lwansonga nti bano bo bazze beegatta naye nabo bambi tebali mu kwagala buyinza kubanga batuukeyo mu maaso ate obalaba nga bagugulana okiwulira kyova olaba nze nandibadde ngamba nti President Museveni yandibadde ensonga y'okutereza Uganda yandibadde mu kwonoona ssente z'omuwa omusolo opposition yandibadde tagitya namu omuntu ajja okuggyako President Museveni ku buyinza era ali mu gavumenti ye abantu beekireka mwenna mbaagala nnyo naddala ku saluni ya Isimaawo abalabirira omwana wange okumukola obulungi ku nviiri nti Isimaawo weebale nnyo n'abakozi bo okubeera nga mulabirira omwana wange Anisha Nampeera William Byarugaba divide and rule
egenda kutya eggwanga lino bw'obanga tokkiriziganya n'abakulembeze b'eddiini n'obateekamu abantu ababawakanya bamenya amateeka g'eddiini ekyo kyamutaawaana bw'obanga tokkiriziganya n'abakulembeze b'eno n'abamu n'obateekako abantu abanaabawakanya nga bw'okimanyi divide and rule egenda kutya eggwanga lino. Ekirala ndowooza mukulu asiimwe nze endowooza y'oluusi eneewunyisa bw'oba ng'oli mu nyumba n'edugala ogidukamu oba ogyera bwezi kyokola sikwera ekirala bw'oba ng'oyambadde engoye nizidugala tozooza oyagala kutambula ng'oli mujama ku kya democratic party katono democratic party okwagala okweza obujja kyandibadde kirungi era kirungi naye mbalayirira democratic party nga bagirese niyeza obujja n'omusinje gwayo nga bwe gumanyiddwa bwe babaleka the next president will come from the democratic party wabula nze kyendaba omukono omuwanvu ogutalabika tigusobola kukkiriza democratic party yeegatte kubanga president Museveni mwe tumulowooza nti aliyawo atudde omuntu yenna ayagala kufuga mpaka nubwo aba tayagala kufuga mpaka buli bw'alaba ekibiina ekisobola kuba organized kisobola kwegatta nga kiyinza kumujja mu bukulembeze ekyasinga okukola divide and rule so ekyembadde ngamba nti divide and rule eno ate n'obwavu obuliwo democratic party mbalayirira abagenda okukiika abagenda okuteesa ne president Museveni agenda abaturaba abalungi mbagaliza ekiro ekirungi naye nga njogera ekyo nga ngenda kwogera ekyo njagala kutegeeza abatuwuliriza nti ne Museveni bwe yali agenda aorganizinga ekintu kye Obote yalina omukono omuwanvu naye bwe mba muri organized ogwo omukono omuwanvu tegwina gwe kukola ki yo deep stereo organized njagala kubasibula banange nti Mukama Katonda bankuumire era tunasidamu tusinkana olundi nebale nnyo tulaba we bali nnyo okutugoberera okuva tutatandise kusaba okutuuka kaakano njagala kwebaza tiimu gye tukola nayo kamera TX producer namwe mwenna njagala kujjukiza Reham Funtime Reham Kola Reham WhatsApp byakunywa bya Reham aba company ebikola bagita Harris International Ona apple juice Ona mango juice keko kunywa kano ketumye dola kulwaliro wale Reham mineral water ne wabayo ne Rock Bomb energy drink amazala baga buffet gakula kutano Villa Maria Masaka Mbuddu fenna njagala tubeye banange njagala kujukiza ne Friends of God Garments ba masuti ba matai ba masati ba ngato basuubuza n'okutunda genda yofune kuna Maganda Plaza bayita Namaganda Plaza second floor room F17 webala nnyo Frank Asimu kulabikako wano tusinkane mu budde Villa Maria webala nnyo mwamwira mbyalo gaba Sali Abdu wabula kujja kutelefine yaffe ewakabaka bwa Buganda tunadamu nga tuzemba nange Ssaabasajja kabaka wa Buganda wangale tusinkane enkya